Tamale mirundi abadde ayagala kusetinga kabonero omulugube gwa family guseregase. Aba family ya Tamale mirundi mulekerawo okujoga omulambo n'okulaba amabugongo ekikulu. Tamale mirundi yayogera kati misana tuku bwino n'obutambi webuli nti bw'aba afudde omulambo gwe tegutwalibwanga mu church, tegutwalibwanga mu ekereziya kubanga musajja musamize yetakiririza mu byakusaba. Kye bazunzise omulambo gwe mutuuke n'okukaka abafaaza okusabira omulambo. Wana abafaaza be bamu baazira omulambo gwa Katolu Bwama ndi abadde musamize era twagala kubabuuza nti okusabira Tamale mirundi basoose kwokya masaba. Oba kati mwagala kutugamba nti order promo above ekola ne mu ekereziya nti bwe bakube essimu nti oyo mumusabire. Era ngenda kwetegereza nnyo faaza oyo nalabye ngo WSFC. Kuba ekereziya yazira omulambo gwa Katolu Bwama mutugamba tumutya nti yasabidde ogwa Tamale mirundi eyayogera kati nti sirinyanga mu ekereziya nina amasabo. Omusajja yayogera misana tuku nti bwembanga nfudde aba State House tebalinyanga ku mulambo gwange. Mutuukirize ebiramo by'omugenzi abaana bamwe bafune emikisa mu nsi. Omusajja yali ategeera bulungi alaajanye balaba wadde bamujjanjabye ku ssaawa esembayo naye n'obulwadde obumusse buvudde mu ntalo ze na State House. Mulema okutunuulira abantu nga balaajana balaba abantu bakoledde gavumenti ya Mwami Museveni eno bambadde yero okuva lwe yajja tebafunangamu wadde akasiimo naye abafuna mu gavumenti be bata abagirwanyisa. Tamale mirundi yali ayagala kusetinga kabonero Museveni ategeere era ajjukira abantu abamukoledde. Abasajja abaleeta gavumenti eno abantu abafiirwa ebyabwe abantu abafiirwa abantu baabwe tebafunye mu gavumenti eno. Tamale mirundi ke kabonero ke yali ayagala okusetinga nti omuntu bw'aba akoledde asiimibwe ayambadde yere ebbanga lyonna supportinze gavumenti asuze nga teyeebasa alisikiriza obulamu bwe lwaki ajogebwa. Soko kwatemu katono wamma abasta Favor Uganda Limited bakutegeeza nti gwe wenna ayagala okugenda ebweru sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Banoonyeko ku noti 7 nya noti 67 26 84 oli mwana wa bwalo oba wa bulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mwetaagibwa okukola amawanga nga Kuwait, Dubai ne Saudi Arabia. Kirina milioni 1.5 waiter ne waitress milioni 2 bakulisa bakusuza bakujjanja bane vacation buli mwaka mukola ma hoteli. Banoonyeko ne ku noti 7 nya 17 45 27 akasente oteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Aba family temutunuulira mabugo. Tamale mirundi ayina message gye yali ayagala etuuke. Yali ayagala kubeera muzira. Owaaba abakoledde gavumenti eno abambadde yero day to day nga tebafunye mu gavumenti ya Mwami Museveni. Era bwe kinaaba kiganye nga mwe mulemereddwa okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi. Fe tugenda kujja ku mulambo, tugenda kujja ku lumbe, fe nga abakoze ekyamaanyi mu gavumenti ne tutasiimibwa. N'abamanyi abantu abambadde yero day to day nga tebalina kye baali bafunye mu gavumenti ababba ssente be balwanisa gavumenti. Tugenda kujja tutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi. Kuba kyali kijja ya kabonero. N'ekifaananyi ky'abo abasakulifayizinze ku lwa Museveni ne gavumenti ye ne batafunamu. Omuntu alaajana balaba bw'amala nga gamaze okumuggwa entalo zaabwe zennyini zimaze okumumala amaanyi nga baleeta obujjanjabi. Lwaki bulijjo temukola ku Tamale mirundi bya complainingako? President Museveni bw'oba oyagala Tamale mirundi sooka okwate ku nkoona abo n'ebyo byabadde ayogerako ng'akyali mulamu. Aba family temwetantala okukwata ku kiraamo n'okusazaamu ebyo Tamale mirundi bye yayogera amabugo si kikulu nnyo. Tamale mirundi yali ayagala kusetinga kabonero na image na kubeera muzira w'abo batafunye mu gavumenti. Nenga tugenda kubeerayo mu kuziika okutuukiriza ekiraamo ky'omugenzi eriyo be yeekokkola be yagaana okutuuka ku mulambo. Muleme kuzunga mukole ku bantu aba bakoledde aba bayiriddewo omubiri mubajjukire nga bakyali balamu. Dani okuleeta amabugo ne mwegula eri family ng'abantu babadde babalaajanira babakaabira misana tuku nga muli kye. Bantu bambadde yero basakulifayizinze buli kimu bafiiriddwa buli kimu balaajana mulaba temubafaako. Bwe mulaba agenda nga takyasobola kuddangulu nga mujja nga muleeta amabugo amayitirivu naye ng'abaddewo wano ng'abalaajanira mulaba bamulwanisiza bamukuba enkokola nga mulaba. Tamale mirundi abadde ayagala kusetinga kabonero omulugube gwa family guseregase.
be basinga obungi nga tabeekanya n'omulundi n'ogumu nange nkusuubiza nti abaana b'omwana njagala mbakuŋŋaanya babeerewo katonda kikintu kibidduko ab'ekifo kino abatuwadde omukisa okusabira omwami waffe era n'okumusimbula mu kitiibwa tweyanziza nnyo tweyanzire mu buli muntu yenna bannamawulire basebo mwebala nnyo mwebalire ddala omulimu gwe mukoze okusaasaanya amawulire amatuufu n'amakyamu tweyanziza nnyo tweyanzire mwebalire mwebalire ddala tweyanziza nnyo Maama Kiberera ebigambo ebirungi byogedde bannamawulire tubeyanziza n'ekisabo ky'amawulire ku mwenna ate waffe kyamufuula kyamewalire twasanyufu nnyo olw'abantu mwenna abali ebweru w'eggwanga abasobodde okumpa obuyambi abasobodde okunkubira ku masimu oluvannyuma lwennafiirwako taata wange Mwami Tamale Mirundi Senior mwagalwa waffe tenga mukwano gwange tenga muganda wange so embeera si nnyangu naye tugume byonna bijja kuggwa Mukama yasalawo ate era yagaba nkoze stories mpitirivu ne bannange bano bemulaba twasibwa ku lwa Cambridge olw'ebisiyaga naye twataasa abaana b'amasomero abo abaali bagenda okuttibwa olw'ebisiyaga oyo omusajja n'atuteekako n'abantu batukuba amasasi kababulire Ssebunya Katonda yazza bibye naye yatugulirirako n'abantu batukuba amasasi ebyaddala Katonda n'ataasa butaasa ne tuwona nakerako ne nweyimba mu muzannyo gw'okulwanyisa abaali batema ababodaboda ne mmala ne ngukomya ababodaboda banyumirwa bodaboda zaabwe olwaleero naye tebamanya ani yabataasa ebijambiya bye baali babatema teri amanyi bwe ngenze entereeza ebitongole bye ngenze ennumbagana n'ennumba wano n'ennumba wali ne bakyusaamu sisobola kubimaliriza bwomu naye bakyusaamu ekitono ekyo ensi oba oli awo eneetegeera kikye tuli bangi be mbadde nkola nabo ne bagetinga compromised ne bagenda but I'm still standing as Dean with the team I have the good thing sikola omu era nja kubasaba mwenna abakkiririza mu ddiini era abalaba nti ddiini byakola bya makulu bambi mbasaba muntereyo obweyamo bwammwe n'okwebaza abaana bano benkola nabo kubanga guno mulimu tegukoleka gulimu okusomoza kunene gulimu ebikemo bingi gwe mulimu gwoberamu ng'oli mwavu gwe mulimu gwokola nga buli muntu takwagala gwe mulimu gwokola nga n'abantu bo kye tuyita lonely life ng'obeera bibyo gwosobola okulaba nga ddiini abalinnya ku luwonzi ayogerako ebyo ebibanyigiriza mwe bye mukkiririzaamu naye ng'ate alaba abirwanyisa yes kyenwanyisa kituufu oba kikyamu era kiina bwe kikuyambira gwe nga munnansi oba nedda ku bibiri kyuzingako bw'oba oyagala kubeera mubiri gwe byokkiririzaamu take that route tewali akukaka let us do what we think that it is better for the good of our country kijja kuba kitumala kubanga there is a story to tell at the end of our day tulina olugero lw'okunnyonnyola ku manyuka gaffe nga tugenda kuleka twogedde ki suubira Mwami Scorpion nkuzzemu bulungi ne banno abalala abali eyo abatugoberera mbagala nnyo bakkiririzaamu mwebale era naffe kino kye twasalawo okola okulaba nti tusobola okutaasa eggwanga lyaffe